expect. N'abantu bamanyi what to expect. Era abantu bangi baali batubuuza lwaki mugenda mu kalulu temumanyi nti gwe Kyagulanyi olunamala okusuula akalulu ng'amagye geetooloolewo nga gakusibira ewaka nga bawamba be bawambye nga bawamba abakwetoolodde nga bakkakanya abantu. Waliwo omukuba naffe ye yazimbanga nnyo mu Kisenyi naye nga baba azimba City Council nejja n'ebimenya n'agamba kati akabadi akaliwo zimba koosi nnyingi nnyo bwe bajja ne bamenyako essatu ennya zisigala. What does that mean then? Overwhelm them. Mubeere bangi nnyo tetujja mu makomera bassebo ne bannyabo okusiba bajja tusiba emigo bajja gitukubera ate ekkomera oli wakyamu ate emigo oli wakyamu gwe buuza ku Nalukoola. So byonna bigenda kubaawo. So we must plan to overwhelm them. Obuyambi bwonna bwe twagala ensi zonna ze twagala zitulwanirire tulina okubeera ne fight wano. Let's overwhelm them. Let's make sure there's so many of us. Kopija tuko okulonda nga makobera gajjudde ye tukikole bwe kityo. Bamulewo batusiba bijja basuka ko bajja kudduka. Bajja kudduka. I'm telling you. This is what happens in all dictatorships. Bashir yali asinga Museveni buli kimu. Yahya Jammeh ye yalowooza Katonda. Naye bwe bamala okuwangula dictator awikeninga nnyo akola bingi nnyo aspendinga sente nnyingi nnyo okuki overturninga ekyo. Mumulowooza lwaki Museveni atya akalulu? Kubanga talina mundu, kubanga talina sente, kubanga talina ba allies. Naye there's something called legitimacy. Nti ne bw'obeera golola nga egwa golola osamba ensambagere akasajja akatono nga kaani kemba njoga. Okay, yegwagolola olina obunyama bwenkana bw'obuti kati nojja akasajja ngaako kapinto ne kakusanga mu nju yaako ako nokwogera nnyo naye akasajja nga katono ate nga sigina kawanvu nnyo nga kazambaali ako ne kakusanga mu nnyumba ne mukazi waako kasobola okufuntula ebikonde because you don't have that legitimacy. Ate oba oliawo nga n'ekyalo kikuŋŋaanye. So you must have what to fight for. Let us go into this election and win. And we want to win massively. Lwaki? Kuba baganda bange, legitimacy begins from down. Bwe tuba nga ffe tulina abakulembeze abangi, nga ffe tulina ba mayors abangi, ba councillors abangi, ba MPs abangi, we have justification. Naye bwe mundekera Museveni ne bwe muwangula by 80% nga mmwe bana balya Museveni mu ngalo. Mubalese ne bayinaayina. Then abayina waatandikira okkaayana nti nabawangudde olaba nabasinze ne ba MPs. So mbasaba bwe mba musimbula waliwo ebitundu bwe twasweepinga Museveni completely out mu bitundu ebyo ekisooka kye kya Buganda. Make it a no-go area for Museveni. Kati mu Abaganda bakuno Museveni agenda bagamba ki? Abasibe, abasse, azalayo kabaka wammwe, asangudde ne Buganda ku mapu ya Uganda. Kyokka osangayo ebigande biwumba tutu nga bikyagoberera Museveni kuba abisuulira obumeremere. Nga temunnakuwa mu ngalo mwandibadde munyize kuba mmwe abava mu bitundu beebimu n'aba abantu ndowooza musangana miggo. Kati aba ekimanya kabonera nga muleeta abantu bemwabirako ddala. Abaffe wano mu kitundu kya Buganda mmwe mugenda kunnyonnyola ki abaana bammwe. So make it a no-go area for Museveni. Wano ensi yonna yonna ebatunuulidde nze gye ntambula yonna abasogga bampita ne bagamba ngobi muna tukwenda ino ayiwa Buganda eyo kiki nga mbagamba kyetukolako. Kati njagala mugambe nti nze ntambudde Uganda yonna nga nsuubiza nti kyetukolako kuba amazima amatuufu ne Buganda yokka esobola okugoba Museveni yokka. Musoka making sure musikawo akakeeka then kati agwe mu ggaali zammwe wano kisobokera ddala abala ababayambako buyambi in any case mwemuleeta era mwemulemezaawo kubanga abantu bakozesa
akozesa babi akozesa mubeze betulina wano banange mbere outspoken mubere outspoken tubalabe nga mwogera tetubagambye genda kasuka mayinja waliwo omubaka omu yagenda nga bamaze omugula n'agamba ekikulu aba NUP bangamba ngende Enjokye petrol station bwe nagaana ne balyoka bankyawa banange sibagambye kwokya petrol station bagambye kwogera ndaba nnyo ebiseera bino bangi abali outspoken ndaba nnyo ne bona Mogoyo ndaba nnyo madamu Ticha Nambuuze ndaba nnyo ababaka baffe bangi nnyo nga bali outspoken wanjisiwo baganda bange njagala babuli abamu kumumu kyalina mentality nkadde naye abantu baavaawo dda ku zero traditional radio station ne TV station waliwo radio zemaze emyaka 7 nga temumpulirako kyogamba abantu bawulira biki byenjogera so use social media temubeera baslave ba traditional media kuba TVs ne radio esinga obungi zikontrolingibwa nakyemalira yasalawo nti ono mmuleete ono temuleeta ono ayogere ono tayogera so the best way to disempower something that disempowers you is to ignore it and move. Discover another path. Bajja kutuyita, bajja kubayita, naye bate bannabayita, mukozese social media, kuba abantu bamagala okwogera nabo bali ku TikTok, ababaka baffe, n'abakulembeze baffe, bameka balina TikTok account. Mumaliba muzogiriwa kuki. Masibalaba. Mubala mugolaba nudzi. Use them. Use them. Make sure what is trending is national issues. Chingola bubi nnyo okulaba mumuli bakulembeze. Bakulaba ng'oli mukulembeze Amudani Ssemugoma ng'ovuddeyo ba constituency bajja kufollowinga. So use that social media. Be seen. Kuba abantu baba tebakulaba naffe tetujja kulaba. So use your social media. Kale nayo bagiggalewo. Ndaba nnyo abantu waliwo omusajja gwe bayita Kyagulanyi Omukiga atransformize ekifaananyi kyaffe mu Western Uganda. Naawe beera bwotyo, mbalaba bangi nnyo. Naawe beera bwotyo. Speak out. Gy'obeera otambulidde. Ndaba nnyo oyo musajja Mr. Mosh ng'ali ku social media ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Amimu Nambasa ng'ali eyo emyala gyabwe gye bwayise ng'ali mu kwogera ku nsonga ezo. Bring people to the problem. Let them understand. Mutuyamba abantu baleme gamba nti ebigambo bya Kyagulanyi bibeere bigambo bibeere by'abantu baffe. Ekyo kigenda tukola bulungi bassebo ne bannyabo. So use your social media because you will need it. Finally, muzikirize njogere ku kalulu ke tugendamu aka 2026. Kyova olaba ku myaka gino basinga kumwe muli bato kunze naye tukyalwana kwetereza. Kyogerako nnyo nti by now discussion mu parliament yandibadde sente tuziteeke mu tourism oba tuziteeke mu agriculture, tuziteeke mu healthcare oba tuziteeke mu infrastructure. Kiki nga b'ekibiina kino bagamba nedda sente tuziteeke mu tourism olw'ensonga zino wammanga, nedda tu improving ebyanjigiriza olw'ensonga zino wammanga. Saawa zino tukyakaayana okubeera ne human rights. Human rights yeddembe ly'okubeera omuntu. Tukyalwana kubeera bantu. Okubeera n'eggwanga you have no citizenship. Kyova olaba n'endagamuntu yeriko expiry date. Temuli ba citizen. So we are fighting for citizenship, for the right to be, the right to exist. Oba muntegeera? So we must work so hard. Sebo Honorable Mwanga Kivumbi. Tukwesiga. Nina naffe tuli available. I am personally available for any work wano mu Buganda okumakinga sure nti Museveni tumuweera buli wamu. Nekino kankimentioninge Deputy President yansabye nti buli wiiki abantu b'e Buganda banjagalayo olunaku lumu lwokka tusinkane tusale entoto. Sebo nja kubeerawo. Nja kubeera available. Ne bwe tunaba twetaaze kugenda mu buli constituency ndi naawe. Tetwagala Museveni kuwangula wadde oba chairman w'akakuba akagenda ku Luzzi.
omuntu mu Buganda muno ng'akyalagira Museveni oyo ebintu bibiri, either musiru nnyo oba mubi nnyo. Abadde ebbanga ddene nga batuvuma enkwe wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe, abo be mulaba beekuluwalisa ne Museveni beebe enkwe. Kubanga omuntu bajja n'afufugaza nnyoko ne kitaawo, omuntu bajja nakolako ebikolobero ate newekulubisa naye obeera waki? Nti after making Buganda a no-go area, we should find leaders. We should find candidates, trustable candidates. Honorable Mwanga Kivumbi twagala candidate ku buli kifo nga wa National Unity Platform. Twagala nnyo okukwatagana ne bannaffe bonna ab'ebibiina ebirala era kye tubadde tugezaako ebbanga lyonna. Naye ng'era Omuganda bw'agamba nti bw'osika ekitajja liba lya nkoko. So twaniriza mugende mu maaso n'okukwana bannaffe bonna abali mu bibiina eby'enjawulo batwegatteko. Tutambulire wamu. Kuba tubalaba bangi abalina omulamo. Naye waliwo obuzibu era wabawo obuzibu mujje tubusolvinge ffenna. Tulina mandate y'Abannayuganda, tulina obwesigwa bw'Abannayuganda naye bajja twesiga nnyo nga tuli ffenna. But in the meantime ffe tutambula nga National Unity Platform. Era mu buli kifo ekyesimbibwako tujja era tujja kubeera ne candidate. Njagala obbasaba abeesimbawo mutuwe ekifaananyi ekirungi. This is not a do or die. Oba ofiira ku munno ng'oli mwetegefu okugyayo buli mpisa ensiiwufu kubanga oyagala kifo mu kifo ky'okusembeza okumpi n'ekifo kigenda kusembeza. Core value number 1. Mwebale nnyo. Core value number 1 is discipline. Era ffe tuli magye. Omusirikale atali disciplined atosobola kubeera mu magye naddala nga gakulemberwa ffe abantu abakkiriza mu discipline. So tubeere disciplined, tulaninge fair competition, decent competition. Twewale kubeera nga Museveni kubanga tukulaba mwaka wa Museveni konna kati kikyo tugenda okugamba abantu. Saawa zino tukozesa bigambo konvinsinga abantu n'ebikolwa byaffe okufuna obwesige bwaffe n'ebikolwa byaffe gye bali tusobole okufuna obwesige bwabwe. Bwetyo bwe tugenda okutambula bassebo ne bannyabo. Twagala ba candidates in all positions kubanga tulina obudde. Nti bagambyeko nti Buganda yuko esobola okuggyako Museveni. Mumba temunafuna lesson mutundire abaana b'ebusoga kye bakola. Yate singa nali musoga bannange. Bandize n'abaana ne babagamba mwe musoke ebbali musoke mudde ebbali tusoboke tumala akalimu kano. Waiswa nimbe baba. So tulina omulimu, tulina okukakasa abaana b'ebusoga nti naffe tulina ekibuli. Tulina okukakasa abaana ba Arua nti naffe tulina ekibuli. Twali mu Arua nandibadde nfudde naye abaana basaawo embeera, of course n'abeetoolodde eggwanga lyonna. Now I am here. So you, the people of Uganda, you have a challenge. First of all, to free yourselves. Nobody is going to free you. But when you refuse mukulonda kumu delegitimizinga. Talina ngeri yonna okujjako okutta abantu, okujjako okola ebyambyoni, tumutunuzeemu kamera akole ebyambyoni. Paka kati akyagezaako okusangulawo ekya November 18 ne 19 2020. Tosobola tutta ffenna n'atumalawo. Tosobola tusiba ffenna n'atumalawo. Ate nga bwe tuna relaxinga ajja tulya omwomo paka ffenna bw'anaatumalawo. Bangi nnyo bagenda tutunda bassebo ne bannyabo. Bangi. Nate bangi bajja twegattako era tujja kuwangula. Era bwe tunawangula abo abaali batulimirira bajja kujja babagambe nti twali ku lwammwe, twali tubawagira, twali nammwe lwakuba twali tetulina bwe tuvaayo. Bimakinge kubanga mujja biraba. Getting involved bassebo ne bannyabo, mbasaba mugende mu encouraging abavubuka okwenyigira mu kulonda kw'abavubuka. Akalu k'abavubuka katandika June nga 2. Getting involved era nawe Honorable Saake ne ttiimu ye y'abavubuka we mutwetaagira weetuli. Get involved kubanga protest voter weetandikira. Yeyongereyo
paka nga tujjeko Mwai Museveni. Njagala basaba baganda bange temweteekako deadline na timeline. Bwe tuba tukikoze ku mulundi guno tugenda. Mandela yatuyigiriza ekintu kimu. First of all, yagamba the struggle is our life. Kiringa bwe baba tubulira enjiri mu ekereziya batugamba Yesu akomawo, naye ffe tulivinga obulamu bwaffe. Yes, nga Yesu akomawo enkya, naye tugenda n'omugendo ogwo bwetu bwe tusobole okwekumira mu kukkiriza. Si buli omu, abamu tujja genda okwenula nga bali mu kkomera, n'abamu bayinza obbatta. So let us get satisfaction in the fact that we are not giving up. Bwe tuba tujja essanyu lyaffe kwekuba nti tuganye okugivinga up, so si nti tuyiwangula nkya. Kuba tuyinza okugenda mu kulonda nga Museveni bw'akola, n'awamba buli omu n'atuusa mu kkomera. Of course tetujja mmuleka kubanga we are going to go with a fight at every level, but make it normal to celebrate victory along the way. Find reasons to smile, find reasons to joke, because the struggle is our life. In any case, nebo tujjako Museveni, struggle yaffe ejja kuba tewedde, ate omulimu gujja kuba gutandise butandisi. So find comfort in the fact that Museveni ne bwatusiba twalina bunjako 221 tetunamujjako tetwapowa twalina mujjako ku mulembe gwa Ssemwogerere. Bangi kumwe na balaba ku mulembe gwa Ssemwogerere mukyalemeddeko, yemu ensonga lwaki naffe twavaayo. N'obaawo ba Ssebaggala, yes, abamu babagula. N'obaawo ba Dr. Kizza Besigye ne balemerako, yensonga lwaki naffe twabeera inspired. Bwe twemerako tugenda ku inspiringa abaana n'abazzukulu. We shall fight, we shall wait even if it's 100 years, but we shall face these people and we shall defeat them. Namuselebratinga the fact nti temuwanise. Kati oluvannyuma lw'obbaawo okukkiriza okwo ate kambawo essuubi ery'amangu. Bannange, Museveni mulowooza alina emyaka emeka? Mulowooza alina emyaka emeka? Kati njagala muno ate mwerabe nga bannamukisa. Fe omugigi gwaffe gwe gw'okufulfiiringa, guli ogw'abannaffe, gwe gwali ogw'okusiga baasiga. Naye ffe abalina okukungula tusobola okwonoona ebirime byonna byonna bwe tutakola kituufu. Baba okusaba baba bakutusomesa. Yes, okulwana kuno kuli nnomo, but there's nothing as important as the finishing. Kati tuli mu finishing. Museveni tumukubye Besigye bamukuba emmeme ne ziyiika, kati ffe tukubye akabuto enayerebye, twetagamu kuba knock out. Knock out oyo tukuŋŋaanye amaanyi gaffe mu mukono gwaffe ogwa ddyo, ag'abavubuka, ag'abakyala, ag'abato, ag'abakulu, ag'abakadde, tuube eŋŋomi tugikube Museveni ku luba. But that is going to take so much organization, preparation, discipline, and self-sacrifice. Kwa mba mugenda mukulunda munnange bwe munaagenda nga muli bakandidate basatu oba bana, mubangu abakirekedde Museveni. Mulaba bwe twabadde wano e Kawempe nga kiri very clear nga Museveni yalina kyayagala okukola. As a matter of fact, okusinziira ku reports ze batuwa, tiwaliwo ne bakandidate be yasponsoringa, just okwawulamu akalulu. Baba bakimanyi tebakikola ku lwabwe, kati bakikolera dictatori. Bannanga abantu bajja kusinga through that. Naddala mmwe abamu abazze okupiikinga just ebifaananyi naffe, naye ng'omanyidde ddala then omale ogambe nze kasitambaako nange ne bengenzeeko. Temudividinga effort, temudividinga maanyi bwe mubanga ddala ekigendererwa ekyo kye muliko. Ekisemberayo ddala abasebo ne bannyabo saba mwetegekere next government. Bw'oba otambula weerabe ng'omukulembeze. Baminisita tewali balala, mbalaba wano, bambasada mbalaba wano. We are preparing for new government, for a new Uganda. Nate ne muffe ndabamu n'ab'amakomera si abagakulira baba abajja okugabeeramu. So temugiving up basebo ne bannyabo, mukozese buli tuulu gye mulina okulwana. Temupola buli kimu kiri ku saidi yaffe. Nze nga nkibagamba,
mu abantu b'omu Buganda mulina lake mwawulidde obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. In fact njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka nga nsinzidde wano kubanga abadde outspoken era ebyogeddeko n'alaga obulyazaamaanyi n'okwefuula engeri ate nga Museveni teyeefuulidde Baganda bokka, yeefuulidde Abasoga, yeefuulidde ab'Engulu, yeefuulidde ab'omu West, takyabakkiriza na kulonda. Neffe tuli lake nti beene Kabaka tagenda kuvaayo akubuulire byonna. Genda osome obubaka bwa Kabaka obwa Easter tebunaweza nnaku 3 bw'omala ofungize empala ogenda olwane. Olutabaalo lwatandise dda, nze mutabaazi omukulu ndi wano mbabuulidde. Kati mulinda ki? Olutabaalo lwatandise dda. Museveni tulina omunzika. Museveni yali tafeesingangako bantu balinga ffe, yali takifeesingangako. Muzeeyi Kyanjo yakyogerako ndi Museveni ajja kusangayo abaana nga tebaagala ssente, nga tebatya kufa, nga bo baagala nsi yaabwe bakumuzeewo wano. So Muzeeyi Kyanjo mulina konfaminga nti teyafa, ali mu kwogera ng'ayita mu ffe. Era mulina omuwa chance okukola through you. Our lives don't end with us alone. They carry on through the ideas that we stand for. This man stood for ideas. You are the one who is alive now. Mulina chance okubeera abalamu kubanga mmwe mujja kufa, ffenna tujja kufa. Kati buno obulamu tubukozese as much as possible okumakinga sure bino ebitubonyabonyeza tebiddamu kubonyabonya abaana baffe n'abazzukulu. We must do that now. Do everything possible. Buli kyosobola kikozese, buli kyosobola, buli busobozi bwolina bukozese, buli talanta gyolina gikozese. Nange bwe nva wano ngenda na mu studio ate numumpulire bupya. So don't stop. Mababulizi b'enjiri mukozese obutuuti obwo, mubulire enjiri y'enkyukakyuka. Mwabakola mu katale mukikozese, mu mizikiti mukikozese, mubulire abantu amazima. Tolina babulira bigambo byange, babulire ekiri awo kye balabako nabo. Bino ebintu bye twogerako tebyetaaga kukookinga gyewayogera ku bizibu ebiri ewammwe na Kaseke. Lutamaguzi neetaaga okujja omubulira ebiri ewaabwe. Sekyoko nyina okujja okubulira ebiri ewammwe. Nabukenya nyina okubulira ebiri e Luweero. So speak the truth. Be seen to speak. Finally, we are not coming there to tell people things about you, especially